Omwami bamuyita Kanyike Brian eya surprisinga bamuyita Kanyike Brian oba bamukola ki Mukama yasinga ommanya nze bannoonya ensi yonna bw'alaba poliisi neyeekweka mupiira gy'emmotoka yagenda n'engoye yaleka mu accommodation ng'ero atabuse w'abeera yabula bubuzi. Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Abalungi abatulaba mbeebaza okubaako naye nga mikwano we mundabira wano nzijudde ennaku tulina amawulire agaakagwawo sigasanyu wadde n'akatono gakaabya ate gantiisa. Emabegga kaawo was it October, November last year, Brian yantuma erukaya, in fact ngoyisize erukaya around Empugwe kule Masaka oba we bayita Kabaale Bugonzi oba bayitawo Empugwe. Nagenda nenkolera surprise nazaala we ne sezaala we balina omukolo gwabwe ogw'embaga naye nga bakola anniversary. Nenkola surprise y'omwami oyo era essanyu lyali lingi nnyo. Abewaka baasanyuka nnyo n'omwami oyo n'asanyuka. Ekyamazima osanyuse naffe era wooli wano otulaba live nze kimmanyi nti otulaba n'abali mu America batulaba n'abali mu Saudi Arabia batulaba n'abali e Kenya batulaba. Omukolo munnange naawe ogukoze ogwenyigiddemu mukyala Sifa Nnyabo nkwebaza nnyo okubeera nti otuusizza obubaka mutabani waffe bwaweereza. Mukama akuwa omukisa ate naye Mukama amuwongere omukisa. Byakola bibeere nga bijja afune ssente ze yagenderera okunoonya akomewo nga mugagga. Bambi kino mbasaba don't take it otherwise, temukifuula fan. Kino si comedy, si fan, si lwali. Lwakubanza ebiseera ebisinga I love sharing ebintu bwe kinsukkako nkisharinga n'abantu. Kubanga abantu Bambi bankubidde essimu ab'enjawulo nga baŋŋamba nti Shifa omwami Bambi gwe wakolera surprise ali mu Abu Dhabi agw'eddalu nga wakamala okulaga surprise ye bw'oti. Ate mu bigambo byayogera ngenda kubateerayo obubaka obwo ate n'ekirala mbajjukiza nti nze si sharinga ekintu nga bwe kiba kyakusigala confidential kisigala confidential unless omuntu asharinze nange abeera nsaba ku magezi nga ngambye nti Shifa mpa ku magezi ne mugamba munnange tukiteeke eri abantu. Yes, okuswala kubaawo ng'omulala bw'anaasunga n'aseka ayagala okuseka n'aseka munnange bo wabaayo abantu nga bo munnange osanga mu bulamu tebafuna bizibu ate tebasuubira nti balifuna ku buzibu mu nsi. Ne kati ffe abantu aba basuubira nti obudde bwonna ekintu kyonna kisobola okuhappeninga ku muntu yenna ky'otasuubira. That's why ebintu bino tubiwa obudde ne tuwuliriza abalala ng'oggyeko ekyokuba nti yali client wange kuba bangi nnyo abajja nga tabeeranko na client otakuwagiranko naye n'aleeta ensonga ze n'omuwuliriza ky'osobola okuwaako amagezi n'okimuwako amagezi ky'otasobodde n'omuga ekyo butuufu sikiinaako magezi kane kino kyansusseeko sikiinaako magezi sikiinaako solution sikirinaako ddagala nga boonagamba omuntu nti munnange gende wa dokita prescribingira eddagala bweriti really I got so stuck scared and so sad kyansusseeko kubanga abankontaktinze nandigambye nti oba abantu balimba oba byakiyaaye naye abankontaktinze nabo nabakolerako surprise yaabwe ku Mother's Day na surprisingako mami waabwe so ne baŋŋamba omwami ono abadde mukwano gwaffe Bambi kansooke mbateereyoko ku nga first audios ezo nga bannoonya kansooke mbibateereyoko. Assalamu alaikum onsibyo kya Nnyabo. Kakati
tubale tulina ensonga eno ezikwasaganya ku client wo gwa surprisingirako like emyezi 3 emabega Kabaale Bugonzi client eyakuwa omulimu ogwo oluvannyuma lwa surprise eyo. Nze ndi muwala wa babiri Harriet gwa surprisinga ku Mother's Day mu Gwokutaano eyali ava Abu Dhabi. Nze nkuweereza kano akameseji nsaba Bambi otuwe ku magezi bwe tugenda okwasaganya client ono balina kye baamukola okuva eyo nga surprise emikolo giwedde ne Bamusuula edallu teyaddamu kuba kyekimu taxi yagisulawo kampani nemunoonya kati emyezi 3 giweze tubadde tumunoonya kyokka waliwo munnaffe yamuguddeko eyo mulalu naate n'alemerera omukwata omuleeta kuba yabadde omu ate nga mukyala. Omwami bamuyita Kanyike Brian eyasurprisinga bamuyita Kanyike Brian era omukolo gwe ye engeri gy'ayogeramu kuba eyasembeyo mulaba kuba yabula emyezi 3 eyamulabyeko n'alemerera omuleeta Abu Dhabi tulabe nga tumutikka ayogera kimu nze ndi muyekera bankolera keke y'obuyekera opushifa yakola waati like oba bamukola ki Mukama yasinga ommanya nze bannoonya ensi yonna bw'alaba poliisi neyeekweka mu mipiira gy'emmotoka ebintu bye bannange byasobedde dda okuvaako olwo omukolo nga gwakaggwa enkeera n'atabuka n'adduka anti yali avuga taxi yagireka mu paakingi n'ebisumuluzo yagenda n'engoye yalekamu accommodation ng'ero atabuse wabeera yabula bubuzi bw'ati. Kaakati omwami ono surprise yali ewa Salongo Musoke mukyala wa ali Saudi then gayi eyakuwa client wo eyakuwa omulimu ogwo mukozi munnaffe omulimu gwo nga guwedde ekyava eyo tekyali kirungi bamutusuulako eddalu wano kati emyezi 3 giweze oluvannyuma lw'emikolo egyo okutambula naye simanyi oba ogenda kusobola kutuyamba otya simanyi naye nga tusaba tulabe bw'otuyamba ku client woono kuba kati tuli mu kulwana kwagala muzza Uganda naye atubulako ng'era bw'omanyi omulalu Bamusuula eddalu eno yali muvuzi wa taxi munnaffe. Kakati shifa message ezo ze yakuweereza ezaasembayo awo yali atabuse ng'atandise okutabuka ng'omuntu ng'atandise okutabuka nga avaako naddako nga bw'obimanyi munnange emessage ezo era ayogera bitakwatagana n'omuntu alinga amuyamba amuyita muyeekera eyalinga amuyamba ng'atandise okutabuka omutwe awo yali atandise otabuka omutwe wali nange ate n'atabukira ddala paka ssaawa ya leero okuva wasembayo muwuliza paka ssaawa ya leero yatabuka era kyoba olina okukolera tuyamba kikyalinga mu bantu osanga abantu babamulumirirwa tunaamanya wa gye bava ne tusobola okukwata omwana waabwe ne tumutikka kuba essaawa zino tukyanoonya munoonye newe basembye omulabako taliiwo tukyanoonya munoonye tetumanyi wa gy'ali agamba myezi 6 agenda fa abamukuba obutwa ye muyeekera era ali undercover bannange kati ku byonna byatabuse butabuse. Girlfriend we ali Saudi Arabia girlfriend we tetumuwuliza cause tetulina nnamba ye ate ono yenga omuntu essimu ye yavaako eyasembyeyo omulaba yatugambye atambula n'essimu naye bukyanga ezikira omuliro yagezezaako gimukyajingirira mu mmotoka ye ng'amaze odropinga abasaabaze agimukyajingire ate yagimusiseeko olusika n'afubutuka mbu poliisi emunoonya muyeekera n'agenda naye teyazzeemu mulaba essimu yazikira dda nevaako ate essimu ye mwe mwalivudde information oba efuna abantu be oba efuna mukazi we ndowooza nabo babeebuuza lwaki tali ku mpewo oba yabaaki kuba yali musajja wa buvunaanyizibwa nga tukola naye. Waliwo ono gayi eno muvubuka mukwano gwaffe tukola naye mu taxi twali tukola naye mu taxi yakozesawo pushfa n'asurprising abantu be yali ayagala osurprising e Uganda naye okuva ku surprise
ndowooza eriyo abaakifuna obubi ne bamusuula eddalu ali eno yagwa eddalu kati ffe tuwe ku namba y'opukifa twogereko naye ndowooza naye yasemba muwulirizako gayi yakera ku makya ng'asuulawo mmotoka yalekamu bisumuluzo ng'abula kati emyezi giweze 3 osanga opukifa osanga n'abaako wakikola balina kye bakola gayi bannange kyekyo ekifaananyi kye anti engeri gye yali muvuzi wa takisi wewabaako amusanga ate ffe emmotoka zaffe tezitukkiriza kutikka Dubai abaana kati bafunye private bagende bamunoonyeko bakyajinga essimu ye baagala tugenda kusonda tiketi tulabe engadde e Uganda kasita bamufuna bwe bati ne tufuna ne tumusibira twagala muzza Abu Dhabi kuba abasinga abamu okumumanya tuli ba Abu Dhabi bw'afuna amusanga ng'amukyajingirako kuba ne yasembayo mulaba n'amuddukako yali atandise omukyajingirako essimu n'agimusikako n'agenda essimu terina muliro naye bw'afuna amukyajingira ndowooza ng'abeerako kko n'amala n'avaako naye ate talina bantu bayogera nabo agamba bamukuba obutwa simanya mu mubiri oba ani abumukuba oba yabijjawa teri amanyi takomangawo e Uganda ebyo abuyogera bwogezi ayogera byasanze tebikwatagana byasanga byayogera byasanga byagatta nze era ndimuyeekera nze era bannoonya shifa yankolera keeki y'amagye abantu baagala kunzita abantu emikolo gyaleeta obuzibu abantu baagala kunzita byebintu byayogera obwana bwange ngenda buleka buto nze bannange kaneekweke neyekweka simanya mipiira gy'emmotoka wasanga waagwa oba okuva eyo paka kati ne kampani passport yagiwa waliwo abagirina abaagala akwatibwa dde Uganda naye tetumanyi mu mbeera ki kati kuba yakyanoonyezebwa okuva ku olwo lwewasemba omuwuliza paka kati abantu bo babi bw'onooba otuyambe tujja kuba tweyanziza omwana adde ewaabwe tafiira ku mawanga osanga banaamujjanjaba nga wakyaliwo chance kuba nkiwa byasembangayo okwogera naawe nge tebikwatagana kuba best friend we yatabuka naye ate nga yali mu muyiggo ennyo okumunoonya bwe baali basula mu accommodation yemu mu ruumu yemu naye ate ngero omuntu bwakola ekikyamu ate abantu abaali kuyambye bw'ovaako ate bw'oba obalaba oba obatya kati biri awo byonna kusaba busabi Mukama akole ekisaaki kwegamba nga bwe mbagamba byansusseeko ne bimpitirirako nti omwami we bamusanga agamba Hope Shifa kino Hope Shifa yakola keeke nga oba oli eyambadde essuuti oba yamagye like kwegamba byansusseeko ne bamuwa keeke neyambadde ekyambalo ky'amagye yiiyo gibalage kubanga we byansukkiddeko recently lwe twabadde Dubai nga tukola surprises zaayo omwami oyo naŋŋamba banange Shifa how are you nakulabye oli mu Dubai n'oteekayo nti oli alayini bw'ojjako Abu Dhabi jangu nkugulireyo ku oba yaŋŋamba local food. Yes, I still have the messages. Biwandize naye nkulaba naye I was so fixed saamulaba. I didn't meet him. Just nemubuuzaako yes mwendi briefly naye nzirayo nga ali okay nze bwe nalowooza ali okay but bengezezaako sharinga nabo last conversation zange n'omwami oyo baŋŋamba mbwawo ng'atandise okutabuka kozi bwe mantunuddeko muno mu messages ze okuva bwe natandika okwogera n'omwami oyo nga ndabira ddala omuntu ali okay twapulaninga buli kimu ate ku bintu byonna gye nagaba olunaku olwo buli kimu nakyetegekera apart from ye alina ebintu bye yasindikanga ye mwalimu ejjita mwalimu ka case ka makeup alina ebintu ye nga ye bye yasindikwa essaawa ebintu nga ye bye yasindika okuva ebweru eyo gyali Abu Dhabi n'aŋŋamba omuntu mulagirire waba abidropinga
era ne mmulagirira ne babidropinga ku ofiisi emu eyange we bateeka ebintu ebiba bizza obuzzi. Bambi omwami ono gwe njogerako, he's someone's husband. Yes, mwami wa muntu omukubeera twali twogerana nga mukyala wange oba yanga mukyala we ali Saudi Arabia gyakakkalabiza emirimu gye, and he's a father. Bambi alina abaana mwabalaba mu show abamu. Aha, bafunye zi tablet. Wanji? Are you happy? I'm happy. Gwani? Shama Kavindo Yakanyike. Ate ani omulala ono baby? I'm Shakal. Are you happy for your tablet? Yes. Okay, mugenda zanya games zonna mweziri. How are you, Dad? Ono njogerako nani? Ne Shama. Oli otya Shama? Jendi. Obulamu bulungi. Maama oddamu ng'ataafunye kirabo? Bulungi. Bi? Siwulidde. Nkwagala nnyo Calvin. Nti akwagala. Nange nkwagala nnyo. Webale nnyo kunjagala. Ekitabo okifunye? Nkifunye. How are you, Daddy? I'm fine, Kimron. How are you? I'm fine. Nkwagala nnyo my son Kimron. Okay. Ngama I love you too. Ekirabo? I love you too. Ekirabo ky'osinga okwagala okifunye? Iye. Dale, kama Ki ekiraga nti okyagadde? Saako smile tulabe. Sekamu nnyo tulabe. Kwegamba nze byampitiriddeko sijja balimba kubanga nalina akamala okukola surprise y'omwami ono. Yamba bubi nnyo naŋŋamba Shifa teekayo mangu ebintu byange biseeyo mangu babirabe ne mugaba munnange tubaako ne schedule gye tufollowinga. Olinawo banno abaakusoose ne mugamba tufollowinga schedule kati bwe mbabuuka ate kwegamba n'abeera nga tali fayini awo n'akaayanamu n'ensirika as usual. Mummanyi baklanti bange omuntu bw'anteeka ennyo ku pressure gwe ng'oyagala nkola ekintu nga bw'okikola sometimes ebiseera ebisinga nsirika. So then nenziramu okwogera n'omwami ono nga ntaddeyo omukolo gwe nampeereza message yampeereza message nga ngamba shukurani ya habibi, shukurani ya habibi. Mugamba munnange nsonyiwa obutagamba nti gondiyo bagiraze naye mbadde 40 nga ndi bize balaze omukolo gwo. Naŋŋamba ekyo balaba nkugambye shukurani habibi nagulabye. Naŋŋamba abantu bonna basanyuse. Awo yasooka Emabegga n'akayanamu n'agamba Shifa lwaki tulaga mukolo mangu ojja kunswaza Kkubukko balowooze nti nno si bituufu teyabadde TV. Munnange ne mugamba nabo basobola okitegeera nti schedule eba tight. Season gye tukoleddemu omukolo tulina emikolo mingi. So awo tuba tunyumya n'okunyumya. Ayina ne we yaŋŋambira njagala na Kkubukkinga mukolo mulala December. Kuba guli twali tukoze oba November oba October ng'eggwako around there. Ne mugamba sigenda kusobola kunyigawo mu December nga ŋŋamba ngenda kutuma ewa mami mu December Shifa. Naye raga guli biki ne mugamba December ndi fully booked. Sigenda sobola kukolera kubanga ejjudde. Singa wali ojagala wali oŋŋamba before kati sina we nkuteeka. Ne twogera bulungi nnyo n'omwami oyo. Then yes yambuulira abantu basanyufu. Shifa gyebaleko ezo ndowooza ojja kukola editing mu ebyo byensindise ku bya kateni ofunemu kyofunamu opasti oyongereze mu vidiyo kyonna kyonaaba ofunye mu ebyo gatirire kusinziira kuba shooting eri tebakitegeera bulungi ngeri kyakukwata mu kavidiyo. Naye today I've sent your money. I've sent your money. Zonna ziwedde emitwalo 35 sindise nezijjayo nzitaddeko. Naye thank you so much. Bambi abantu basiima. Surprise teyafa pose enaafira mu editing naye nga thank you so much. Nasiima. I'm very happy. Abantu bantendekera audios wano nga basanyufu nnyo.
Shifa Katonda akuddizeewo ako ky'osinga okwagala. Nze ndi musanyufu. Oba weetaagayo oba kaki oba kabuzi nga tukasale busazi nga tuzzeeyo. Naye nga nze nasanyuka nnyo. Surprise teyafa yalama. So ojja kuba ombuulira ng'ozifunye. N'ekirala ogenda giteeka ddi ku TV. Let me know nange mmanyeeko kubanga simanyi this coming Sunday or the other coming Sunday. Nasembera ddala okuwuliza omwami ono. It was a Wednesday, Monday nga 13 December. Nga twamaze gundi ogiraba. In fact n'okugiraga twagiddamu buzzi kozi twagiraga n'agamba nze saagiraba n'abantu bange tebaagiraba. Temwamala kuŋŋamba batuuleko namuga okay tujja finding a way baguddemu ne baguddamu. Wonders never end. Wonders never end. Era mukama wange ssebo nzikiriza nkuloopera olutabaalo nga kyewatukoze watutaddeko akamwenyumwenyu ke bagamba wambwa kaaba nako kulumberwa wante kubanga ekintu ekyabaddewo kintu kyalese nga buli omu yeyogeza bwama boogera bwama so nga bannaffe abayitibwa abayaaye buli muyaaye we yabadde yagenza okuvaawo ng'ennyindo yenkata oba ng'omumwa gumuli mu nnyindo. So tuli basanyufu nnyo, abakulu basanyufu nnyo olw'ebirabo ki era bwe babaawo ensonga yonna gye nnyinza okwogera nsonga yakugamba nti kyewakoze kyaweesezza nnyo omukolo gwaffe ne famire yaffe ekitiibwa. So I salute you for that. The elders are very happy, the entire family. So believe me or not, what you did, it is something that I created another version for kwebyo biba kumanyiiko. So njagala kusomooza nti oweereddwa omukisa era osiimiddwa, wibali nnyo. Ndiye kennyini nampa message nga ngamba after okulaba omukolo nga neebazizza nti basanyuse nnyo kyakabi nnyo buli omu musanyufu. Niwaite ennaku nampeeza message oyo date gye mbagambye Monday 13 December nangamba Shifa wanzita mukwano messages ze wateekamu zaleeta obuzibu engeri gye sirimu nnabyabufuzi saabifaako naye kitokota si kisaanikire nanteerako bu emoji obuyina amaziga ebyaddala saamuddamu because I was confused. Siakitegeera. Since then sidangamu kuwuliza mwami oyo nga tuzeeko Emabegga kyenninza okujjukira kubanga omuntu ekintu kigwawo nolowooza ebintu bingi nozza ebintu bingi Emabegga. Kyenzijukira mu sheeyo nga tugikoze ŋŋendayo yaŋŋamba tomensioninga gyendi ate toteekamu nakifu kubanga namubuuza mpa ekifaananyi oba kyemba nkozesa naŋŋamba ne bw'otateekamu kifaananyi kyange nze siri safe olw'emirimu gyange egimu egiri e Uganda abantu simanyi empalana nga bw'ozimanyi. So I was like it's okay. Ne mugamba eno eva eba choice either omuntu ayagalira sho muzirabe nnyingi era gy'otalabamu kifaananyi oba ne soogera details omuntu aba tali okay nakyo. So I always post ekintu lwakuba nti abamu mumanyi ottabuka kifoono towandimukoledde bwoti lwaki okoze bwoti siina kifo wembeera nga omuntu takisponsalinze kikisookera ddala obbalaga nti mbeera ewantu ng'abantu banneetaagawo nga seetutteewo because kiba sponsored by that person. Ate n'ebirabo ebisinga era byengaba we share ideas n'endyoka mbitwalayo naye kati okusinziira nti omwami byayogera Bambi n'embeera gy'alimu ntidde nnyo era nga nembasaba mikwano omuntu yenna ali eyo bw'oba osobola okutusalira ku magezi oba n'obaako engeri gy'otwadvising oba omwami oyo omumanyi nga bwe muwulira mwana muwala oyo bwaŋŋambye ekyo kyogenda otuyambamu olabe ng'omukolerayo puroguramu ng'owaayoko information osanga abamwagala
abatali mu abo bamukola kibi banaamunoonya banaakwasaganya naffe ne tulaba nga Brian addeeka kuba agenda kufiira kuno bakasuke mu musenyu kyekyolekedde kuba talina na waakusula engoye ze yabuliramu zeezo yasembeyo omulaba nga yenna ng'era omulalu bw'abeera nga yaguba omuntu yali obuvunaanyizibwa ng'akola ssente mu kampani ye. Oba omwami oyo omumanyi Bambi mufune engeri gye mutuyambako kino si kyakusaagiramu si kyakujokinga manya Bannayuganda tuba n'obuzibu bumu ekizibu ekitaba ku ggwe Eva omuntu baba bajja kuba olwali bakisekeremu omuntu ye yeetwale mbu tekisobola mutuukako naye ffenna tuli bantu buntu leero tuli wano enkya batumanyi nti ki kyobola mbagamba nnyo okumala obudde ku bantu ng'oli atiizinga omuntu amusitressinga mu kino tumale nnyo obudde okwerowooza ku ffe nti obudde bwonna ekintu kisobola okukugwako ky'ota expectinga. That's why mbajjukiza nnyo tusembeze Katonda mu buli bye tukola because anything can happen at any time. Abantu baba batutambulirako bannanga abantu tebaagala bantu waliyo abantu abamu nga ye bw'afuna chance ekola omuntu ekintu bannange n'afuna mukisa bw'atyo oba ne babaggalira ewantu babiri oba n'afuna chance nti oyo bwe mukola bwenti bannange people so wicked. Mbibagamba wano waliyo omuntu nga ye ne bw'alaba kibbebi kizannya kiseka kimunyiiza mwabiraba wano oli yasindika omwana n'amutta ekyana ekinyirira ekirungi ekyana kya bbaawe n'akikola obulabe. Kati mikwano omwami ono embeera gy'alimu eri waasi ebyaddala bagamba yagudde eddalu ate nti eddalu lyaligwa nga twakamala okukola surprise oba twakagiraga kubanza tutwali twakamala okulaga surprise eyo oba nali nakamala okukola surprise nayogerako naye ne tunyumya munnange show girabye munnange kino ne tucommunicatinga naye bangambye nti aludde ebbanga kuvira ddala December ng'omwami oyo yatabuka siina nnamba ya mukyala we ne gye natwala surprise saayina contact yonna nti oba just nagendera ku ndagiriro naye omuntu we yenna ng'atulaba oba Bambi mukyala we ali Saudi kino tetukitaddeeyo nti kuswaza mwami oba tumhumiliating wabula embeera ekusukkako n'ogamba tusharinge before omuntu nga tanafuna buzibu busembayo n'ogamba kansharingeko n'abantu kuba mu kusharinga tuba twesalira amagezi. Bambi omwami embeera gy'alimu mbi nga bwe muwulira Bambi omuwala oyo bw'ayogera mu voice note. Omwami bamuyita Kanyike Brian eyasurprisinga bamuyita Kanyike Brian era omukolo bwe ye engeri gy'ayogeramu kuba eyasembeyo omulaba kuba yabula emyezi 3 eyamulabyeko n'alemerera omuleeta Abu Dhabi tulabe nga tumutikka ayogera kimu nze ndi muyekera bankolera keke y'obuyekera opushifa yakola waati like oba bamukola ki Mukama yasinga omumanya nze bannoonya ensi yonna bw'alaba poliisi neyeekweka mu mipiira gy'emmotoka ebintu bye bannange byasobedde dda okuvaako olwo omukolo nga gwakaggwa enkeera n'atabuka n'adduka anti yali avuga takisi yagireka mu paakingi n'ebisumuluzo yagenda n'engoye yalekamu accommodation ng'era atabuse wabeera yabula bubuzi bw'ati. So mbasaba mikwano omuntu yenna aba asobola otusalira ku magezi oba omuntu we yenna bw'alaba vidiyo eno kyensobola okukola ekyamangu ekiri immediate mu busobozi bwange kyekitono kyensobola okukola naye nga abatugambye lwaki kyabaawo nti kyava ku surprise mbokuva olwo agenda ayogera kino kiri nti simanya abayeekera simanya biki bannoonya simanya bankuba obutwa simanya bakola ki naye kweka mipiira be bamukwata abaddukako omwami yali responsible ng'akola emirimu gye bulungi he's a family man era bwe mwalaba kubanga era teyandikoledde kintu ekyo nazaala we ne sizaala we if he wasn't responsible. So Bambi mbasaba omuntu yenna akiinako amagezi akiinako idea obuyambi bwonna anything kyonna ky'osobola okukola please I call upon you mbasaba busabi mutuyambe mu ngeri yonna esoboka. Thank you so much. Webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Wetuli nnyo.